naye nga okusingira ddala kubeera nga tuleeta amaloboozi gammwe ne tuba nga tugasa ku platforms zino. Okusookera ddala ndowooza katutandike n'ennaamu oba summit eri mu Uganda eriko abakulembeze oba eriko ensi ezisukka mu 12 oba olukiiko oluyindira emunyonyo ku Speak Resort. Information esinga obukulu mu Uganda gy'olina okumanya nti olukiiko luno oluyindira emunyonyo olwa NAM lwakuŋŋaanyiza ensi ezisukka mu 12 era nga ekigendererwa ekisingako obukulu ku lukiiko luno kwe kuba nti lwabadde aluyina okudisiginatinga General Yoweri nga chairperson waalwo mu myaka gino tukyagendera ddala mu maaso. Oyo ye mubaka wa Kampala Honorable Shamim Malende. Honorable Shamim Malende nga z'okutematemera ensonga ku lukiiko olwa NAM olwaleese bannayuganda nga buli munnayuganda yeebuuza NAM kyeki kitegeeza ki. Abangi buli omu yalutuumye ekyawulira ayagala. Abamu balutuumye Namukwaya, abalala nti NAM lukiiko lwa bannamukadde obasalako kisale nti NAM oba nnamukadde. Kubanga bagamba nti abakulembeze abasinga balubaddemu babadde nga bali mu myaka gya General Yoweri Kaguta Museveni. Shamim Malende jjukira nti munnamateeka azze okutematemera ensonga zino lwaki NAM yasazeewo ku luno okutuula mu ggwanga erya Uganda. Olukiiko lwa NAM lukuŋŋaanyiza ddala ensi ezisukka mu 12. Olukiiko lwa NAM lwe lumu lwe luddirira ndowooza UN, United Nations, okubeera olunene terutuulako ensi ez'enjawulo nga ziwerera ddala obungi era nga basobola okudisikasinga ku nsonga z'amawanga ag'enjawulo okulaba nga gatebenkeramu demokulaasi. Kyewuunyisa nno nti NAM yatudde mu ggwanga erya Uganda ate buli muntu gw'amanyi obulungi nti demokulaasi mu Uganda tewalinaawo wadde. Nga Mwami Museveni yadibaze demokulaasi w'eggwanga Uganda naye ate olukiiko olwo lwatudde mu ggwanga erya Uganda era obuvunaanyizibwa ne babukwasa General Yoweri Kaguta Museveni nti ate ye chairman waalwo oba muyite pulezidenti kati yalukulira okumala emyaka 3 yagenda okubeera nga yaliidinga olukiiko olwo olwa NAM. Shamim Malende nga munnamateeka azze okutematemera ensonga lwaki kyakoleddwa bwe kityo. Njagala tugende tuwulire ebigambo bya Shamim Malende mulambalamba naye nga tetunnagendayo teweerabira nti Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusaako ensonga nga zino. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa gwe mukubireko omunnyonnyole wa w'osoomoozebwa. Gw'ayagala okugendako ebweru ng'ogoba ku mpapula zo zikyagaanye yogera ne Haji Ssettuba. Gw'ayina emirimu gyo nga gigootaanyeemu weebuuza ekyokukola tokiraba kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akusomere ku dduwa. Oyina ebikutawaanya eby'obulamu byo owulira ng'obulamu bukusobedde kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omunnyonnyole ojja kumusanga ku 0703 31 39 25. Mukubireko omubuulire okusoomoozebwa kw'osanga tojja kwejjusa. Katugende mu mboozi ya Shamim Malende ng'akunnyonnyola ku mukago guno ogwa NAM. Eriko abakulembeze oba eriko ensi ezisukka mu 12 oba olukiiko oluyindira emunyonyo ku Speak Resort. Information esinga obukulu mu Uganda gy'olina okumanya nti olukiiko luno oluyindira emunyonyo olwa NAM lwakuŋŋaanyiza ensi ezisukka mu 12 era nga ekigendererwa ekisingako obukulu ku lukiiko luno kwe kuba nti lwabadde aluyina okudisiginatinga General Yoweri nga chairperson waalwo mu myaka gino egigenda okuddako okutuukira ddala paka mu mwaka ogw'2027. Naye kiki ky'olina okumanya ku lukiiko luno olwa NAM era twagala tusogole munda tuyingire tulabe nti inside the NAM summit twagala olunaku olwaleero tutunule munda wa summit ya NAM era nga njagala okitegeere nti babadde bajja ebiseera ebisinga nga bakutegeeza nti eno NAM yegatta amawanga agasooka 12 amawanga agaagala okwetegerera okuva ku super powers era amawanga agaagala gakola okulaba nti ensi zaago zikulaakulana. Kakati ekibuuzo oba ebisinga obukulu by'olina okumanya biri nti NAM okugitegeera obulungi olina okumanya nti NAM
ye second largest organization eddirira UN. Kyemmanyi nti ensi yonna emanyi kye tuyita UN era n'ebintu ebisinga okufuga UN. So kati ekintu kino ekya NAM ekyegattulamu amawanga agasukka mu 12 kyakolebwa nga ye organization endala egatta amawanga amangi agasukka mu 12 nga eddirira UN. Kitegeeza nti waggulu wa UN bw'ovaawo oyina kye bayita NAM, gye bayita NAM Summit. Bagiyita summit olw'ensonga nti etwalibwa abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo era nga ekyo kye kigenda mu maaso mu Uganda olunaku olwaleero. Ekisingirako ddala obukulu nti ebaddenga n'obukulembeze obw'enjawulo mu nsi ez'enjawulo ng'abakulembeze b'ensi ez'enjawulo bazze bakulembera summit eno wadde nga eri unpopular oba ebadde unpopular mu Uganda ng'abantu baffe tebagimanyi bulungi era ng'abantu bangi tebannaba kutegeera bulungi NAM eno ddala ekwata ku ki era ebagasizaawa. Naye NAM eno ku mulundi guno basazeewo ne bagamba nti obukulembeze obuli mu Uganda oba obwasigala mu Uganda obugenda okutwala chairmanship yaabo paka mu mwaka ogwa 2027. Bw'oba otunuulidde ebigendererwa bya NAM eno oba NAM Summit bagamba nti omulamwa gw'omulundi guno gwabadde nti kankiteeke mu lulimi olufuutifuuti ti deepening collaboration for global affluence. Kwegamba okuba nti bongera okwegatta wamu ng'amawanga okusobola okufuna opportunities ez'enjawulo ku lw'amawanga gaabwe n'okuba nti basobola okuba nti beeyogerera. Buli omu osobola okukivvuunula nga bw'okirabye naye nga ekikulu kya byonna kyekyo ekyabaddewo. Ekindeese okubeera nga banyonyola ku summit eno oba NAM, twagala tutegeere NAM eno ejja etya, NAM eno tufuniramu wa, NAM eno etuusewa, kigendererwa kyekya NAM. N'abantu abadde babuuza ebibuuzo bingi ku summit eno mubeere nga mubifuna from an informed point of view. Kyenjagala okusooka okukutegeeza gwe Munnayuganda nti Uganda ng'ensi yegenda okuba chairperson wa summit eno eya NAM okuva mu mwaka guno gwa 2024 paka mu mwaka gwa 2027. Era NAM summit eno yaggulwawo mu 1961 yaggulwawo NAM mu 1961 era nga yafoomingibwa amawanga tegaali mangi nnyo, kwaliko Yugoslavia, Egypt, India, Ghana. Yes, ge gamu ku mawanga agasooka mu kukola summit eno oba NAM eno nga ekisingika ddala ekyali ekigendererwa ekikulu nga sikuzizaayo oba nga sikututte mu bingi nnyo, baali bagamba nti ng'amawanga ageeyawudde ku super powers balina okutandika okuba nti nabo balina polisi yaabwe nga beetegeerera era nga basobola okuba nti balina ebintu bye bakaanyaako nga bo, nga ensi ziri zi super powers tezibayingizza mu decisions zaazo. Mu bwimpimpi nti bw'otunuulira ensinga eza super powers nga ze America, n'otunuulira ensinga ze England, n'otunuulira ensinga ze Russia, n'otunuulira ensi ezigwa mu kkowe eryo, ekigendererwa kya NAM kyali kigamba nti ensi eziddako awo ng'envudde ku super powers zeekolemu omulimu zeegatte nazo zitandike okubaako eddoboozi lyazo lye ziyisaawo mu nsonga ezaffectinga ensi yonna era zibeere nga zisobola okwetegeerera. Gwe gwali omulamwa naye nga omulamwa ogusingako obukulu ogw'abajoiningisa okubeera nga beetegeerera baatunuulira ensonga y'okubeera nti nno baali bafightinga colonization oba okugamba nti ensi zaabwe zirina okulaba nga zeetagguluzaako abo abaali bazitwalako obwetwaze bwazo oba colonization, zibeere nga zikola nga ziri independent era zibeere nga tezikyafugibwa ku mudumu gwa mundu ogw'omuzungu oba zibeere nga zikuuma amatwale gaazo n'obwetwaze bwazo. Munnange eyo y'ensonga enkulu esookera ddala eyafoomingisaawo NAM eno kye tuyita non-aligned movement. Naye nga okusookera ddala mu nsonga eyo yennyini tulina okutunuulira nti bwe babanga ddala batuna ensonga za colonization okuba nti batunuulira something to do with decolonization n'engeri gye basobola okwetwalamu ng'ensi nga tebafugibwa super powers. Tulina ekibuzo nina kukiddiza gwe sayidi eyo okulaba nga oba olaba nga NAM summit eno mu nsonga z'okwetwala oba ez'obwetwaze nga NAM summit eno ddala ekoze ekimala esizaayo okulaba nti zikyafugibwa super powers. Ekyo ekibuuzo kyange naawe okulaba nga tutunuulira kubanga gwe mulama ogumu gwasinga okubeera nti
babutunuulidde. Mpozi ensonga ey'okubiri gye batunuulira baali bagamba nti batunuulira nnyo ensonga y'okuba nti bafunamu business opportunities ng'amawanga okutandika okwewagira n'okutandika okuba nti nno gatandika okutradingira wamu n'okwetundiza ebyamaguzi n'ebintu ebirala bingi nnyo. So nga basuubira tebaba bakoze non-aligned movement ng'ensi ezitali mu super powers naye nga ziri second to the UN zisobola okubeera nti nno zeegasa mu by'ensonga z'enkulaakulana n'ensonga z'obusuubuzi. So eyo y'emu ku nsonga eyo era nga bwebutegeeza zatandika nga ziri ensi ttaano zokka mu 1961 naye nga batutuukidde olwaleero bali mu nsi ezisukira ddala mu 120. Ekisingako obukulu ekyokwebuuza oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna gwe nnaamu obadde ogimanyi, gwe nnaamu obadde ogiwulira, gwe nnaamu ekugasizza etya, olaba erina contribution mu nsi yo oba mu bulamu bwo, olaba nga nnaamu ewulikika ku level y'ensi yonna, abaayo contribution zaayo ziri luddawa, achievements zaayo ziri luddawa, era wa awalina okubanga wateekebwa. Tugyetaaga oba tetugyetaaga? Ebyo by'ebibuuzo by'olina okubanga tutunuulira ebimu ku nnaku olwaleero. Naye nga okusingira ddala nnaamu eno bwe yafomenga balina ebintu bye baateesaako ng'amawanga bye batagenda kubeera nga bigenda okuba nga bibafuga, ng'era ensonga zino zaali points nga 5 naye nja kuwaako entonotono olwakadde. Basooka okukkiriziganya ne bagamba nti buli nsi eyetabiddwa mu mukago guno ogwa NAM egenda kuba nga respectinga sovereignty ne territories z'ensi endala. Kitegeeza nti tewali nsi egenda kuyingirira territorial boundaries oba sovereignty obwetwaze bw'ensi endala, zigenda kubanga buli emu erespectinga ginnaayo. Ako kawairo ke basooka okussaawo bo mu ndagaano yaabwe. Ekyokubiri ne bakkiriziganya nti the principle of non-aggression, nti bwe tuba nga tuli mu mukago guno ogwa NAM tetusuubira nsi emu kubeera nga erumbagana ensi endala, bakyeta tontabaala, nange sijja kubeera nga nkutabaala. Ekyokusatu ekisingako ekimu ku bikulu bye bateesaako kwe kuba nti nno teri ensi mu zino eziri mu mukago gwa NAM ekkirizibwa okuba nti nno eyingirira ensonga z'ensi eyo munda. For example, senga ng'ensi Uganda ebeera erinako ensonga zeeyagala okubeera nti nno ekolako obanga erina ensonga ezigiriko zehandlinga, ensi zonna eziri mu NAM tezikkirizibwa kweyingiza mu nsonga za Uganda. Ekyo bakyogerako ne bagamba nti tewali nsi egenda kweyingiza mu domestic affairs za nsi ndala. Kitegeeza nti yadde obeera ng'oli mu mukago gwa NAM naye nga obanga oli mu nsi yo ensi endala eya NAM tekkirizibwa kubanga yeeyingiza mu nsonga ezo. Ensonga endala gye bakanyako oba principle endala gye bakanyako yeya coexistence, yeyokubeera nti basalawo nti bwe tuba nga tuli omukago ono gwa NAM tulina okulaba nga ffenna tubeerawo mu mirembe, tubeere nga buli omu amakingira munne obulamu bwangu okulaba nti awangaalawo, okuba nti ne bwe tuba nga tulina differences zaffe oba enjawulo ez'amaanyi mu mawanga gano ag'enjawulo, ensi zirina okubaawo mu mirembe, buli emu nekkiriza ginnaayo n'ebeerawo. So ensonga ezo nkulu nnyo ze zimu ku ezo principles ze bakkaanyaako, ezimu ku ezo 5 ze bakkaanyaako. Wabula we twogerera olunaku olwaleero nti enkiiko zino oluvannyuma lw'ebyo byonna basalawo oluvannyuma lw'okwegattanga amawanga okuba nti obukulembeze babuwanga heads of state, abakulembeze b'ensi ez'enjawulo era nga bujja buloteetenga mu nsi zino ezisukka ddala mu 120. Ensi zino nnyingi zisukka mu Africa nezigendako n'ebweru bwa Africa. Tukugambye nti zino ensi teziri mu nsi ezikonsideringibwa nga super powers naye ng'ate nazo zirina amaanyi gaazo, so zasalawo zikole ekintu kyaffe, ekintu kyazo. Bwe twogera ku NAM tusukka ku East Africa, tusukka ku Africa ne tuba nga tukwata ensi ezimu ziva mu kyondo kya Buwarabu, ezimu ziva mu West, ezimu ziva kwegamba it is a combination of so many countries okulaba nga zijja wano okulaba nga zeegattira mu kadugo gwa non-allied movement. So njagadde ekyo kitegere nti bwe boogera ku NAM baba basukka ku Africa, baba basukka ku East Africa era baba basukka ku ekyo kyolowooza. Secondly, bwe bamala okusetinga
ensonga ezo bagamba nti bajjanga kufuna eddoboozi erimu lye banaayogerako ku bintu byonna ebyabituddewo mu nsi yonna. For example, entalo ezimu eziba zibaluseewo kati nanga olutalo luli Israel ne Palestine baluwadde discussion enamba session enamba okusobola okuba nga balwogerako kubanga ezimu ku nsi ezo Palestine eri part of NAM era obukulembeze bwayo buli wano mu Uganda oba bwabadde wano mu Uganda nga olukuŋŋaana lwa NAM summit lugenda mu maaso. So bateesa nti balinanga okufuna eddoboozi limu ku bintu ebiba biguddewo mu nsi yonna ku nsonga challenges eziriwo mu nsi yonna ng'ebintu ebikwatagananga ku ntalo eziba zibaluseewo, ensonga za climate change and environment, ensonga z'ebbula ly'emirimu, tax policies n'ebintu ebirala bingi nnyo nga bwebimanyi. So bagamba nti bajja kufunanga eddoboozi lyerimu ku nsonga z'ebyenkulaakulana n'ensonga ezifaananako nga bwezityo. So mbadde njagadde ensooka enkuwe brief eyo ku NAM summit obeere nga ensonga eyo ogitegeera bulungi nnyo era nga ku guno omulundi oweekitiibwa ayitibwa Muhammad Sufyan Birra ye yakulidde delegation okuviira ddala mu Algeria okulaba nga olukuŋŋaana luno lwabadde nga lutambulira ddala nga bwe lwatambudde mu Uganda. Nga mwe nawe mukimanyi nti olukuŋŋaana olwo lwawedde ennaku z'omwezi 2 ate nga tugenda kutandika ne G77 plus China okuva nga 21 paka nga 23. So enkuŋŋaana zino ez'ekikungu zikyagendera ddala mu maaso naye nga kyenjagala okukutegeeza nti zikyagendera ddala mu maaso wano mu Uganda okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 23 January 2024. Yes. Kakati ekibuuzo kiri nti oluvannyuma lw'okuseetinga ebigendererwa bya NAM nga bwe babiseetinga okugamba nti balina okwegobako enfuga y'omuzungu oba enfuga y'aba superpowers n'okuba nti baagala enkulaakulana mu ebyo ebyokubeera nti nno mu mirimu gyabwe n'ensinza kukulaakulana mu byekonomi twagala tutunuulire ddala omulamwa gwa NAM gutuukiridde gulinako we gutambudde oba nedda. Kati okusookera ddala tujja kugamba nti okwegatta bo buba buwanguzi. Tewali muntu asobola kuvumirira kintu kyonna kyakwegatta naye bwe tumala okwegatta tulina okutunuulira ensi zaffe zifunyeemu zitya era amaloboozi gaffe gawuliddwa gatya. Bw'oba otunuulidde NAM eno ng'oyingiridde ddala munda enkiiko zino ez'amawanga naddala ng'olubadde mu Uganda lwetusinze okwetegereza ennyo wadde nga tuzze tugoberera ensonga za NAM. Bagamba nti ensonga esooka yakweggyako obufuzi bw'amatwale. So bw'oba otunuulidde analytically ku nsonga y'obwetwaze ojja kulaba nti yes kituufu ensi nnyingi zirina obwetwaze naye ng'ate zikyalina interference ey'amaanyi okuva mu nsi zetuyita eza superpowers. So ensonga eyo waawo nga twogera ku bwetwaze okukufuga tekuli kukuba nti omuntu akufuga jjasobola okuba nga ze mu nsi yonna akutwalako obukulembeze oba ki naye asobola okuba nga akufugira gy'ali mu ngeri endala nnyingi. So ffe twandiroozezza nti amawanga gano ageegattira mu NAM summit ekintu kya decolonization ekyo bandyogedde okukitunuulira n'amaaso oba n'eriiso jjogi olw'ensonga nti bw'oba ng'oyogera kw'okweggyako obufuzi obw'amatwale oyina okubanga otunuulira ensonga enkulu nti emirimu financial independence ez'ensi zammwe ziyimiridde zitya because tutunuulidde amawanga mangi agali ne mu non-aligned movement nga gabanjibwa ssente obutiti obuwanana oba ze tuyita debt burdens okuva mu nsi ez'amaanyi ezo zi superpowers ng'abasinga obungi babateekako n'obukwakulizo abawadde ssente zino nti bw'oba onoofuna essente olina okubeera nti nno okola ebyo superpowers zebyagala okole. Yes, so tuba tulina okutunuulira ennyo tuba twogera ku decolonization nga NAM ddala kituufu tweggyeko abafuzi abo ab'amatwale mu bikolwa byaffe mu nsi eddembe lyo weeriri nti ensi esobola okuba nga egezaako okwetengerera oba bw'eba nga yeetengeredde kale bw'eba nga teyeetengeredde obuyambi bwe beetuuse okubufuna ebifuna mu superpowers oba bifuna mu nsi za NAM. So ekyo ekibuuzo kirina okuba nga kiddibwamu. Ekyokubiri twagala okumanya NAM eno principles gundi zaayo enkulu kuba erina okuba n'empagi kwetambulira. Bagamba nti they are going to come up with one voice on global challenges bajjaga kujjanga n'eddoboozi limu oba consensus ku
ku bintu challenges eziba zikubiyewo eziba ziguddewo ez'ensi ku nsi ez'enjawulo oba mu ggwanga mu bintu eby'enjawulo. Ekibuzo kiri nti naamu etambulizibwa ku ki ng'ovudde ku bino bye bagamba principle of non-aggression and non-interference in domestic affairs, respect for sovereignty and the territorial jurisdiction of each country, peaceful coexistence. Ng'ovudde ku ebyo principles ki ezibafuga twagala okuzitegeera era tulabe nga ziteekebwa mu nkola. Lwaki? Ngenda kuwa example. For example, oba ogenze mu UN bayina ebintu bye basetinga COAs etuyita COAs ezibafuga oba zibatambulirako. Ng'esooka ku eno baatuna nti ekintu kyonna ekikwatagana n'eddembe ly'obuntu oba the law and human rights, democracy and human rights, yemu ku COAs ennamba emu zibagamba nti ekintu kyonna buli nsi yonna eri mandated okubeera nti ewa ekitiibwa demokrasiya, enkola ya demokrasiya n'eddembe ly'obuntu. So twagala kubuuza nti munnaamu kiki ekiba bindinga ng'ensi zino 12 ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ne demokrasiya, era singa omuntu aba ali aggrieved omuntu oyo aba alagawa. Ekyo ensonga eyo tuba nga weeri mu mbeera yonna erina okuba nga eteekebwako omulaka n'okugezaako okugisensitizinga abantu ne babeera nga bagitegeera n'engeri gye basobola okubeera nga bayambibwamu, because walina okuba nga waliwo ebintu ebigatta ensi zino okuba nti byetambulirako nga buli nsi emanyi nti gano amateeka 10 tetulina kugasobola oba gano amateeka 10 tetulina kuba nga tugalinyirira, kubanga bwe tugalinyirira tuba tuvudde ezo endagaano ezitukwatirako awamu. So twagala kulaba principles, twagala kulaba COAs eza NAM, okuli NAM eyogera ki ku nsonga za demokrasiya n'eddembe ly'obuntu. Ekyokubiri, bwe tugenda ku UN gye tumanyi ffenna nti it's the biggest organization apart from NAM which comes second, tulaba nti UN bwe yatuuka ku nsonga za security yakola kye tuyita UN Security Council. Tukimanyi nti ensi nnyingi yadde ziri mu NAM naye ziri part of the UN. Kakati twagala kubuuza yo nga NAM ku nsonga za security eyinawo council yonna egigatta ku nsonga za security n'ebyokwerinda. Ensi ziri over 120 independent countries. Twagala kuwulira position eyo era tulabe munnauganda oba munnansi yenna ali mu nsi yonna egwa mu NAM afunirawo mu council eyo eya security eba erina okuteekebwawo oba ebeera yateekebwawo. Bwebanga teriwo wabunafu bw'amaanyi eba erina okuba nga erowoozebwako olw'ensonga nti ebyokwerinda kintu kikulu nnyo mu buli nsi. Tulabye ensi nnyingi nga zijja ne zirumbagana ensi endala. Tulina okuba nga NAM erina okuba nga erina policy ku security etambulirwako gye bagamba nti eno ye policy ya security policy gye tulina era eno ye security council yaffe. Yes, of course, the superpowers, when it comes to security issues, n'ensonga ezikwata kukola ebyokulwanyisa zivaayo nnyo so much, but I think NAM nga yo NAM bwe baga ddala yeegattira mu mawanga agasukka mu 12, it should have something to do with the security council of its own, era n'ebyo ebyagayidinga era n'ensi ebeera egesobola okuba nga ebitegeera. Ekyokusatu, ekibuuzo kye tulina ku NAM kye tulaba nga kyandyetaaze okutunuulirwamu ndowooza kiri kitwale ku economic development. Tulina okumanya nti bannansi abagwa mu mawanga gano agasukka 12 ageegattira mu NAM bafuniddemu wa mu mukago ogwo, si mu Uganda yokka, kubanga Uganda bw'ogitunda kati olunaku olwaliro bwe bazze ennaku ze babadde wano emiranga egibadde mu Uganda ku bantu abakolera ku makubo, abantu abavuga bodaboda, abantu abalina obuduuka obutonotono, abalina kiosks n'abantu bangi abatunda ebintu abatafunira mukisa kulaba nti ebintu babiguza ku bakungu, n'abali mu maduuka amanene, n'abantu abali away from Kampala nga bakolera ebintu byabwe away from Kampala, ensonga eziriko ebyobulambuzi n'ebirala. Twagala kumanya mu Uganda olwedde bwe twakitunuulidde twalabye nga Munnayuganda asookerwako teyafunye mu summit when it comes to the summit organization enyine eya meeting ebezze. However, bwe tuwanga twagadde okulowoozaako ekiri bigger than that nti summit eyogera ku economic transformation n'okwekulaakulanya ne business country to country business opportunities. Tulina okwebuuza NAM eno
erina poliisi yonna gyetaddewo okukendeeza ku ngeri amawanga gano gye geewolamu okuva mu gundi eza superpowers ez'amaanyi n'okuba nti ziteekebwako conditions ennyingi ezitasobola olumu ezireetera okuba nti kumpi eggwanga lyabwe liringa ng'eryasi. Bw'atyo omubaka Shamim Malende n'akugambye nti ono ye mubaka wa Kampala omukyala ate era nga munnamateeka kubanga y'omu ku bali ku ttiimu eya National Unity Platform abawolereza sayidi eyo ng'akusunsulira ensonga za nnaamu lwaki yatandikawo lwaki yeetabibwamu ensi ezisukka 120 bigendererwa ki bye baali balina okutandikawo nnaamu eno. Yatandikira mu nsi ki okujja nga balanda kubanga bakugambye nti lwaleero babadde mu ggwanga lya Uganda naye ate ng'ensi nnyingi ze bazze batuulizaamu olukuŋŋaana lwabwe olufaananako n'olwo lwatudde mu ggwanga erya Uganda tebatuula mu mawanga ag'enjawulo era bajja bakyusakyusa obukulembeze okulaga nti baagala democracy nabo abukale mu mawanga ag'enjawulo nga bw'ogamba nti tuliko ensi 120 bandibadde nabo beerondako ne bagamba nti gundi eggwanga liri erisinga amaanyi yalina okukulira nnaamu forever and ever naye nabo bakugamba nti olwaleero gundi bw'abeerako n'afuga emyaka 3 nga tugenda mu ggwanga eddala nga naye tulonda omukulembeze waayo ng'alukulembera emyaka emirala 3. Wawulirira bino nga Museveni ye yawandiddwako eddusu yagenda okuvuga ekisanja kino ekitandise eky'emyaka 3 okuva mu mwaka guno gwe babaddemu okutuuka 2026 waggweerako. Emyaka gye 3 naye gyagenda okuba ng'akutte bakulaga nti balina democracy. Enfuga yaabwe si ya bwannakyemalira nti balina okulemerako tebajja kukita. Naye kyewuunyisa nti ate amawanga agalulimu abamu ku bo abakulembeze b'amawanga agamu ku bo agali mu nnaamu ate go ga bannakyemalira. Bwe bakwata obuyinza tebaagala kuta ku nsi ze balimu nga kifaananako ne wane Uganda olwaliwo pulezidenti wa nnaamu gwe bakwasizza alemedde ku buyinza emyaka kati ali mu kuyingira 4. Weebuuze nti ddala ebigendererwa bya nnaamu kulaba nga bayamba amawanga okuvaamu enkola y'obwa dikiteeta oba balina ebiruubirirwa byabwe ebirala bye bayisaawo kubanga ensi nnyingi ezirimu ebyobugagga naye nga basobola okubikukusa mu ngeri eyo nga bayita mu mukago ogwo oba kulimba nti baleese enteekateeka egasa eggwanga kumbe baba n'ekigendererwa kyabwe eky'okunyagulula eggwanga. Tetumanyi oba ebigendererwa byabwe byadde byakujja kulambula bya bugagga bya Uganda kuba Museveni y'okubisingayo takirinamu buzibu ng'ayagala okwewolerako ensimbi kuba omulamwa gwabwe omukulu kwagala kwekutula ku mawanga gali gannaggwedda ag'abazungu agasinga otuwola ensimbi empitirivu nti ensi ezo ziwola amawanga mangi naye basobola okulaba gw'olina ebyobugagga bye eby'omu ttaka kati nga Uganda bw'erina nti erina amafuta erina golodi tulina ebyobugagga bingi ebirabwako basobola okukozesa advantage eyo ne bajja bagamba lwaki mukkiriza amawanga gali okubawola lwaki temukkiriza ne mutuwa ebyobugagga bino ne tubawanga ssente ne muwona okwewola okw'olutatadde. Museveni talina kisa asobola obisingira abantu abo nakyo tusobola okukirowoozaako nti eyinza okuba nga nayo yabaddemu ku nteekateeka zaabwe kubanga amazima amatuufu ffena tukkiriziganya lwatu nti omulamwa gwabwe omutuufu si gwa kuyamba amawanga kugoba bwannakyemalira. Balina ebyobugagga bye baba babala kubanga abazungu abasinga obungi ajja mu ngeri y'okukuyamba kumbe ng'ate yazze ggwe omuyambe akufunemu ekikyo n'akubba obwongo. Independent but also muyina okulaba nti muyina system foreign policy system ebafuga gye mugenderako gye mukanyizaako ng'ensi eziri part of the non-aligned movement nti this is our foreign policy. Wabeera nga waliwo ensonga ekutte ku ggwanga eriri ebweru w'ensi yange kasitema ngeri part of NAM, this is what we do. You either musobola okujjala mugamba nti for us this is what we do, we come and condemn the act ffe tuli okuvumirira buvumirizi naye tetulina action gye tuteekamu oba twegata ku mukwano gwaffe ne tumulwanirako oba tutuuza through mediation and consensus. So tulina okubanga NAM erina okubanga ena avenues ezo ezesobola okubeera ng'etaddewo nti what if we have a NAM country which is eri at loggerheads oba erina problems with a non-NAM country. How do we resolve that? How do we come in as members of NAM
2 singa wabeerawo ensi nga teri mu nnaamu n'ensi endala nga eri mu nnaamu ne bafuna obutakkaanya ne wabeerawo ensonga foreign policy ya nnaamu eri ki ku nsonga eyo waliwo memba waayo alina omuntu gwagugulana naye oba ensi endala gyagulana naye nga si ya nnaamu. But also nga bwekugambye nti ekyokubiri tulina okutunuulira watiifu nga waliwo aggression oba nga waliwo obutakkaanya wakati w'ensi ebbiri nga zonna za nnaamu nga one is a nnaamu country n'endala nga nayo nnaamu country naye nga waliwo ensonga gye batakkaanyizaako oba nga waliwo okugugulana kubanga challenges zijja kubeerawo, struggles zisobola okubeerawo, weaknesses zisobola okubeerawo, obutakkaanya busobola okujjawo yadde nga muwandiise principles and everything. So at the end of the day yadde muwritinze down ebintu byemugamba ti kintu tekikola but you must have mulina okuba n'ekibagatta nti bwe tuba nga owannaamu n'owannaamu balina embeera ebaddewo ffe nga nnaamu obukulembeze okubeerera ku ntikko. This is our resolution. Kino kye kitubindinga. Tulina kukola kino. Tubatuuza ne tuteesa. Tukola bwe tuti. Taking sides. To evaluate nga tulina committee etulana ebitunulamu. Tulina okuba nga tulina enteekateeka bwetyo. Nammwe olina okuba nga erina enteekateeka ezifaanana bwetyo ng'okusigawo okusobola okulaba nti nno esobola okubeera ey'omugaso. Ate programs zino ezannaamu zonna ne principles zirina okuba nga zimanyika nga bwe tumanyi eza UN tuzimanyi. But also ekisingako ekirala obukulu okunootinga kwe kuba nti bwe tuba nga tudelinga n'ennaamu tulina okutunuulira issues za crisis. Sometimes ensi zifuna crisis aba wabeerawo communities ezifunye obuzibu naye nga zeetaaga okudduukirira. Tukirabyeko mu UN nti bateekawo gundi nnyingi okusobola okuddukira abantu ababundabunda nga refugees. Waliwo ki nnaamu nga yo I know on a country level ensi zisobola okukikola nga kati nga Uganda recently emabegako waliwo ba refugees Uganda nekkiriza ne baadmitting nga babeere nga bayingira mu nsi nti it can be done on a country to country basis. How do you help? Mulina principle, mulina etteeka lyammwe ku refugees and how you deal with them. But now we want to hear the voice. Twagala okuwulira eddoboozi lya nnaamu ku issues eza crisis nga zibadde ziguddewo ebibambulira nga biguddewo ku bwamu ku bapate states ku bantu baamu nnaamu eyambira wamu na Uganda ng'afunye ekibambulira ng'owekkalamojja. Uganda singa beefunye ekibambulira nga waliwo komenti ya yefuta nnaamu ejjiramu wa oba esigala buli omu nasigala mu nsi ye n'agamba ebyo bya Uganda. Those are their domestic affairs. So ebintu ebikola amakulu byonna byetaaga okuba nga bitunuulirwako ate policies zaabyo eziba ziteekeddwawo ne systems ezigenda okugoberwa ne bibeera nga biweebwa kye tuyita sensitization oba okumanyisibwa abantu buli mu nsi nebeera nga empaketinga ebintu ebyo ebeera nga bimanyikwa ab'ensi bannansi baabyo n'okumanya engeri gye bagenda okubikozesaamu n'okubiyagwa newabeera nga waliwo already ebiriwo naye tebimanyiddwa mu bantu byetaaga okuba nga babeera sensitized. And twagala okutunuulira even before we go there twagala okumanya ekitebe kya nnaamu kiri luddawa ekikulu. Do they have abantu obasanga bagamba nti kino kyekitebe kyabwe ekikulu bw'ogenda obasanga wano this is the contact place eya nnaamu oba kiri just nti kati nga bwe twafunye nti chairperson kati ye Uganda kati abeera chairperson kyekibeera ekitebe kya nnaamu. Is it that oba balina ekitebe wekitudde? So obunafu bw'okubanga nnaamu terina kitebe buba bunafu bw'amaanyi kubanga ensonga zetwogerako amawanga agasooka mu 120 buli ggwanga lirina population yaayo. Buli ggwanga bwe liyingira mu ndagaano yonna n'eggwanga eddala bannansi basobola okuba nti omukago ogwo bulina okuba nga bulina kye gubayamba era balina kye bafunamu. Tetuyingira mikago gino okuba nti abali mu bukulembeze ne kattimu akatono be bafunamu. Emikago gino bwe giyingirwamu giba girina okuba nga gigasa eggwanga ne bannansi b'eggwanga era eggwanga lijja kubuuza nti abanga Uganda eri mu nnaamu naye tufunamu ki kubanga munnayuganda alina okuba nga afunamu. Bwe batyo n'abalala bali mu nsi 1019 bwe basuubira okufunamu nga baheads of state baabwe balaba nga bali party to the nnaamu. Lwaki? Kiri very important kubanga enkiiko zino ziteekerwateekerwa ssente ey'omweyo w'omusolo. Munnayuganda oba munnansi oyo asookerwako abasasula omusolo. So ssente nnyingi ezigenda mu bintu ebyo nga zandikoze ku nguudo, zandikoze ku malwaliro, zandikoze ku masomero, zandikoze ku mirimu n'ebintu ebirala bingi nnyo. So omuntu abakulembeze ba heads of state
baba ino kubeera nga bali accountable to their people ku mukago gwonna gwe bayingiramu. Yes, abantu babeera nga bakulonze ng'oli mukulembeze wa ggwanga obeera oyina that authority okola endagaano on behalf of your people, naye olina okumakinga sure nti endagaano ezo z'oyingiramu za mugaso eri abantu bo era nga abantu bagenda kufunamu